interview movies bokwogera Shalom abantu bajja gamba nina ka horror story kayinza okutiisa abaana nzo kuboyinako abaana abato abalina okwetegeka abaagala okwemba bakisegeere ekiri mu industry. Yeah. Okay, there's one thing I would like to say. Waliwo olunaku zaali ssaawa 9 ez'emisana nali mu ddiiro muwala wange yaliwo. That is the most heartbreaking thing actually. Nengamba ekintu ne kijja ne kinkwata, but I didn't know what it was. Nengamba abaaliwo ne bagamba mufulumye omwana, because that is the day when nali nfudde, I swear. Kati nga buli wenzibiriza bwenti, I noticed there was a snake around me okuva wano paka nga wano wansi. Kati guli omusota nga gunsiba ne gunsiba. I was out of breath. Empewo yali enzigwamu. Ngambake nentuya na about 5 liters. That day nensaba esala ne mugamba Mukama, if you save me sisobola kuvaamu. I will tell abantu how good you are. Just save me. Don't. This is not the end of my life. Nenkola endagaano ne mugamba Mukama, if you save my life. Shalom njagala nkunyonnyole nti I had a Mercedes Benz wabweru. I had a Prado outside. I had an Audi car outside. N'engalo tesobola kuvuga motoka kwetwala mu ddwaliro bakola ki. Kyentegeeza, you're nothing without God. Because waliwo ebintu nga sente si ze zibitereeza nga Katonda yakuyamba n'akutereeza.